naye kati omanyi babakyala tebakirotanga nti bafa okutusooka era buli dakiika naye kati ono waafiira wano atulekawa buli dakiika gwa anyway stress gye batuyisaamu etutamangu ekyo tetukiganye kakati ekyo kyokka kimuleetera naye okutandika okukola ki okuteekawo embeera omusajja ategeerekeka gwe nsobola okuba naye wano mu kufuga mu kutambuza obulungi gwe nkutudde ku famire ye kati ekivaamu ne bali mulimu abo ba dependent ennyo mwannyina azze kusaba kino kati omukyala ng'amuteekerawo embeera si mu mpisa mbi naye ng'ategedde nti kaakati ono yagenda okukimusataakiriza kati agenda ng'atandika kuteekawo mbeera mujja ogenda okulaba abalese mu ddiiro nga yabakuuwa omanyi nti mulimu abantu abatamanyi kusomera bbaluwa mu bbaasa oli oyinza omulaga nti omukooye naye nga yetakola omuzungu agiyita kubeera oblivious akiri awo kiringa atakikola ki atakiraba naye omuntu ategeera ne bwokyala mu maka ga muntu fenzi bwenkyala mu maka g'omuntu ntunuulira nnyo abaana ebampisa biseera bingi nnyo nti nno omwana abaako kye yawulira bakadde be nga boogera ate obwongo bwe tebutegeera kusengejja bulungi nkityo ne bakikolera mu maaso ga mugenyi era omugenyi gwe bageeza bw'okalaba nga kajja nga kaddukawo tekagala kumanya n'okubuuza kabanga akalooza nti oba okoze mutawaana kubanga kawulidde dde abazadde bye bakoze eki bye babadde boogera kakati omuntu kutegeera nti nno kino kibadde kitya Lekerawo mwannyoko bw'aba alina gy'ali mubeere kuma ate naye bw'oba oyamba gwe ng'omusajja ng'oyamba ab'oludda lwo tolaga nnyo mukyala kiyitiridde ky'okubuulira amazima abakyala bakyetamwa sente z'owa baganda bo bazitwala nti sente zirina kubeera z'abaana baabwe kati bw'oba okikoze kiva mu busajja bukulu bw'okutegeera nti kambaweerezeyo akagenda obbalabirira naye nga omukyala budget eyo tagikola todawakakuba simu senga omanyi nabadde nga edigire emitwalo atano gye nakuweereza ku makya awo agenda kukeera akusaba ez'enviiri otegeera watandise n'okuweerezaako senga ataano agenda zikwata azikole ki aziteekeo lwakuba yakulabye nti no senga wakoze eki senga bamuwaata omuwadde ataano naye ntunze asula nawe wagololera akwoleza basabo ne bannyabo mwebale nnyo mwenna abatugoberera extra digest mugoba nsonga mwebale okutambula naffe tulina abantu baffe abo ab'olulango abatakoowa era abatazikiza mu ngeri emu oba endala nga buli lwe tujja mutwaniriza ne mutuwabula ne mubuuza ebibuuzo byammwe ate era mu ngeri emu oba endala ne musigala nga mutambula naffe tubulaba bungi ku TikTok mukyalayo mu butaddeyo mukoze buli kimu mwebale nnyo mwebalire ddala nze sesanga batte the great Idris Lukwago ne Dan Mugoya ku lwa extra digest mugoba nsonga tulina Hajji n'olunaku olwaleero Hajji wammwe ow'ensonga Hajji abafuukidde ensonga mumutuulamu eyo gye mubeera mwekka ne mumudiscussinga naye nga mu bulungi mwebale Hajji naawe weebale n'abadiscussinga mu bubi baleke babeere abo babaranso fulumya fitina eyabajjula mu mitwe gyabwe kaakati nze bw'oŋŋamba nti gye bali badiscussinga nga bonna bakkiriziganya nange sho sigiddako kitegeeza nti already kye tubagamba bakimanyi era kiryoke tekirina nnyo muzinzi nedda basobola okubeerawo ebibuuzo webijja omanya nti waliwo eyayagadde okwongera okutegeera naye ate omulala asobola okuba ng'asiima naye ng'atambula ng'akugoberaga nti kati kino kikyuse wayonaga nti Hajji buli lwasomesa mbaako kenkyuka kaakati oyo aba mulungi okutambula naye okusinga okubeera n'oli nga ye tayiga sewo ne bannyabo balamusizona abadde asukumiddewo ayagala kutujja mu buga empisa ya wano tusooka kubuuza ku bantu kansuubire nti muli bulungi mwebale kutwekuumirako ddala ate abasaze obuntu bwaffe buno mu TikTok ne butambula okufaako obufi omanyi ate TikTok eri fane leero eba nnungi enkya n'entabuka kati omwana akakusala n'asala aka seconds 3 n'akajjamu nga bw'abadde ayagala n'ajjamu message gy'ayagala n'akusuulayo ne bakuba kati ng'oli akuba tategeera gwa gye kyavudde kati abalala ne bakigwamu ne kibeera kirungi we tutambulira okuwasa kwafuuse okuwasa
embwa ziyita ayitamba ntu abo babala bayita mu mbwawo akati ye TikTok yembozi ya TikTok ati no munange gyotabadde bantu ne basiima aga nti akino era tunabalabye bangi ddala abongedde okwongerayo naye mmanyi nti bano bafunye ekyokuyiga era ne gye bongera abantu basigala bakola ki basigala bayiga mikwano gyaffe egy'olulango Kemugisha Jamira Mariam Jessica njala kunoonya wano nina yabuuza akabuuzo ke nayagadde nnyo ku programu yaffe eri programu yaffe gye twasemba okukola ku lunaku olw'Essande Kabugo Shifa ahawuno Namiyingo Lilian ndoze erinnya ndyogedde bulungi yagaye nti Hajji tusimanye empeerezaayo nze mbadde nsaba otugambire ku bakyala baganda baffe be bawasa batusanga ne bannyinaffe nga tukwatagana bulungi naye babatujjako mu ngeri ey'okwawulayawula mu Luganda kati mukyala yabuuzizza mukyala yagaa nti nno agamba mwannyina awasizza omukyala najja n'awambawo kati mulamu bwe naga baveeko tukole ebyaffe kakati sijja mubuulira kyayagala kuwulira kubanga olwedde alina okubanga mu situation eyo yanyigiriziddwa akajje ku mutima akajje ku mutima naye ekyennaku Hajji ayinza obutamwongerayo kukaggusa nga bw'abadde alina kukaggusa kakati kirungi nnyo bwana bato okutegeera obulamu omuntu bw'ozaalibwa mukaddewo yabeera primary next of kin wo yabeera akuliraanye mu buvunaanyizibwa kakati bw'okula n'ogenda mu maaso mukadde ayinza okufa ne musigala nga muli ba Luganda singa ogenda nti oyagala operation omuntu bakugamba nti ani next of kin wo ani akulinako oyo ayimirira mbigere byo nga toliwo mu kiseera ekyo aba muganda wo olunaku lw'owasa next of kin wo afuuka ani mukyala oba mwami wo okay yeyo enkola entuufu we yalibwadde ekola ki kati ekizibu kye tufuna muffe bantu butamanya biro na biseera nti kino kituuseewa nze kaakati baganda bange mbalina naye olwaleero senga Mukama fuse yazigijjeemu kiro asooka okundaba nga nnyinyogoze abajati era ne bali abakubira bukubizi n'abagamba nti nno bannange kikoze eki ndono nga mpuya simutegeera bulungi talinga bwe yabadde nga talinga bwe yabadde jjo lubuto luzimbe lukakanyadde n'amanya alinga aseka naye takola ndaseka eddoboozi terifuluma fuse wamukakaza nti fuse ekoze eki kakati okujjako ng'amaka tegakolagana bulungi naye omukyalo oyo yakukola ki yakubaako obuvunaanyizibwa ekiri eky'omwannyina kikola ki kijja luvannyuma naye lwakubanga ate era mu nsi mulimu obutali bwenkanya olaba nze ekyange kyonna kye nnina bwe mba nkipulaninga ne mu kuleka kwakyo Hajjati yakikola ki yakitwala naye ate lwakuba bamaama batukolako bo obulyaza amaanya waliwo omwami omukyalo omu in fact yakyogera n'agamba yali akola mu registry mwe bateeka ebiwandiiko yatunuulira nnyo abakyala bwe bagendanga mu kuwandiisa ebyobugagga byabwe abantu bonna be baateekangako nga ba next of kin baali baana baabwe naye ate abasajja bwe baabanga balaama abantu be baateekangako baalinga bakyala baabwe omukyala ateekako mwana omwami ateekako omukyala kakitegeeza nti abakyala okwesiga bbaawe 0%. Anti obwo bunnanfuusi buli muffe nga bantu nze ebigambo bye ntera okukubuulira wano mba mbinoonyerezaako nga ntegeera lwaki nkyogera kati gwe kyegendereze gwe bato oyinza okuba ng'olina ekizibu nga kikutwala omukyala n'agamba sirinaamu bw'alabira ddala nga kikutwala n'agamba kankubireko mwannyinaze wana akole ki atufunireyo
bw'avaawo n'agenda alika mobile money ke n'akajjako n'azikuleetera. Kumbe zibaddeko. Kumbe zibadde zize. N'akutaasa naye ng'olina okusasula mwannyina. Naye ate mwannyina bw'aba mu kizibu ye ate asobola okumuyamba. Amugamba ziizino oba nzikuwoze. Ndowooza imbalance eri awo ogikola ki? Ogiraba asobola okukuleka mu kizibu. Oba bw'aba akuyambe ng'olina okukola ki? Okuzzaayo. Akuleka mu ggwe bbaawe naye ate nga n'omudda mulaavu akugamba ggwe wootali serious kola ki? Kibaawo serious seebaka. Kakati mu mazima amatuufu gaali badde nti buli muntu yali badde abeerewuwe. Bw'obanga olina muganda wo wamwannyoko bw'agenda n'afumbirwa kimanye mu mutima nti nno omuntu gw'agenzeeko n'awasa n'afumbirwa it becomes their primary family. Ye famire ye kati emukakatwako esookerwako. Nze nina baganda bange naye ayinza okuŋŋamba nti ndwadde ne mugamba kale kanzije kammale okumaliriza byenkola wano ngenda kukola ki okutwale mu ddwaliro kanzi naye eky'omwana eba kuba nti mwana wange misinde kuba kati buno buki buvunanyizibwa 100%. Buli nabo buvunanyizibwa naye buno okunkakata kwako levels zikola ki zaawukana. Era oyinza okunsanga nga mbaddeyo naye ate nyinza okuvaayo wa muganda wange nendekayo mukyala we. N'okomawo naawe nenkomayo wange nempumula naye ate kuwanku mwana nenkola ki. Kakati ffenna tutegeere nti oli bw'aba afumbiddwa mukole ki oba wasizza mute. Ate n'abantu ffenna omanyi fe abaleeta ne relationships zino okwonooneka. Kakati gwe owasizza omwana w'abendi omututte awaka gwe tomanyi embeera yo bwefaanana. Kati obuzibu obumu obusinga bubeera bwe buti abavubuka abo babeera ewaabwe nga be bafunyeeyo ssente nga mu kika kyammwe kyonna gwekaakola ki kati gwaweerera fiizi za muganda wo mwannyoko bakizibwe baani bonna bali kuggwe abaafa ne be baasuulawo bonna bali kuggwe. Kakati obuvunaanyizibwa obwo abantu bali ne bakwetuggako nnyo nga yeringa famire ye ekola ki. Olumu bakyala baffe awaka ekyo kibatyemula emmeeme kuba ssente zo y'omukyala akimanyi nti z'abaana be. Kati agenda okulaba ng'ezo zaafuuka za UN ziyambe South Sudan ne ziyamba eno ne ziyamba buliwa. Kati naye mwennyini agamba naye ffe tunazimbwa ddi. Naye kati omanyi babakyala tebakirootangako nti baffe okutusooka. Era buli ddakiika naye kati ono waafiira wano atulekawa. Buli ddakiika gwa anyway stress gye batuyisaamu etuttamangu ekyo tetukiganye. Kakati ekyo kyokka kimuleetera naye okutandika okukola ki okuteekawo embeera omusajja ategeerekeka gwe nsobola okuba naye wano mu kufuga mu kutambuza obulungi gwe nkutudde ku famire ye. Kati ekivaamu ne bali mulimu abo ba dependent ennyo mwannyina azze kusaba kino kati omukyala ng'amuteekerawo embeera si mu mpisa mbi naye ng'ategedde nti kaakati ono yagenda kati agenda ng'atandika kuteekawo mbeera mujja ogenda okulaba abalese mu ddiiro nga yabakuuwa. Omanyi nti mulimu abantu abatamanyi kusomera bbaluwa mu bbaasa. Oli oyinza omulaga nti omukooye naye nga yetakola omuzungu agiyita kubeera oblivious akiri awo kiringa atakikola ki atakiraba. Naye omuntu ategeera ne bw'okyala mu maka ga muntu fenzi bwenkyala mu maka g'omuntu ntunuulira nnyo abaana ebampisa. Biseera bingi nnyo nti nno omwana abaako kye yawulira bakadde be nga boogera ate obwongo bwe tebutegeera kusengejja bulungi ekyo ne bakikolera mu maaso ga mugenyi. Era omugenyi gwe bageeza bw'okalaba nga kajja nga kaddukawo tekaagala kumanya n'okubuuza kabanga akalooza nti oba okoze mutawaana kubanga kawulidde dde abazadde bye bakoze eki bye babadde boogera. Kakati omuntu kutegeera nti nno kino kibadde kitya Lekerawo mwannyoko bw'aba alina gy'ali mubeere kuma. Ate naye bw'oba oyamba gwe ng'omusajja ng'oyamba ab'oludda lwo tolaga nnyo mukyala kiyitiridde. Ky'okubuulira amazima abakyala bakyetamwa. Sente z'owa baganda bo bazitwala nti sente zirina kubeera z'abaana baabwe.
kati bwoba okikoze kiva mu busajja bukulu bw'okutegeera nti kambaweerezeyo akagendo balabirira naye nga omukyala budget eyo tagikola toda wakakuba simu senga omanyi nabadde nga yedire emitwalo atano gye nakuweereza ku makya agenda kukeera akusaba ez'enviiri otegeera watandise n'okuweerezaako senga ataano agenda zikwata azikole ki aziteekeyo lwakuba yakulabye nti no senga wakoze eki senga bamuwaata omuwadde ataano naye ntunze asula nawe wagololera akwoleza tukikoze tutya ekyo kati naye ate bo bambi abakyala bate bamanyi bali permitted okuyamba abeewaabwe bo okuyamba abeewaabwe ye sente akola za maama we zaabanye ekyo kyo kiri nnomo ng'omusajja ababo tolina kubayamba sente z'abaana anti ekyomusajja awaka kibeera kyaffe ekyomukyala kiba kike kibeera kyaffe kabeera ka kikyala ekikazi kiri ekikazi tekikutanga sente ya kikyala tekikutanga ate nno nze nno ate nsaasira n'abakyala bale nze ekirungi nnyo omukyala bw'oba oyagala amagezi buuza ku mwannyoko akubuulye ku basajja bwe balowooza kati mulimu abasajja ng'alina ssente ze mu bungi naye nga tasobola kuwa mukyala we ssente kituufu kati oyinza okuba oli mukyala oyagala bizinensi ng'oyagala bizinensi ya bukadde 20 nga nina miliyoni 10 mwaga neŋŋaana okuwa wadde 5 kiva kuki ekimu ku kibireeta abantu baba balaba okay mukulu batte oŋŋamba nti oyagala nnyongere mu bizinensi yo ssente oyagala miliyoni 5 okola naye kuva lw'okola okuva ku nnyaanya butungulu butto akaana ombadde siriiwo ssenyiga akalumi okatutte ku famasi n'onkubira mbadde nkusaba ompeereza emitwalo 2 gyakusasula ki gyakusasula kasirapo ka mwana sikugambe kutwala buvunaanyizibwa bwonna naye nkulaba nti n'emitwalo egy'ebiri kale obw'olumu wali kuttemu kikunyiga ky'omusajja okujja mugamba nti nno omusawo natutteyo omwana nasasuddeyo 5 yabadde 7 amanjayo 2 kaakati ogenda okulaba n'ogwama naye ono omutwalo gwabadde gumubuze nti omutwalo yabadde agulina nti kale aleka ku akawunti ya kikazi kaakati kitegeeza nti ekyange ng'omusajja kyaffe ekikyo kyemalire kyakiri ekyaki sente za constitution eriwo sente z'omusajja awakazi avuza ffenna zo za nakuga zibeera za UN ez'omukyala zibeera za nsi eyo kolwayo kaakati oli ekivaamu ng'agamba ate nkuweera ki anti era ne kali akatono obadde okalina era ogaanye kitegeeza ne bw'onaafuna ennyingi tewali kigenda kukyukako kati butategeera bintu ebyo ogenda okulaba oli ng'agamba ne bwe naazimwera tajja kutajja kuyambako kaakati kanteeke mu UN UN egaziye budget esobole okufacilitatinga ekitambuliraawo bwetwe tutambula extra digest mugoba nsonga namiyingo Lilian n'abalala ensonga zammwe mpola mpola bwe tuziddamu Haji namiyingo ayogere bwogezi na mwannyina sababu ate talumba mukyala kuko omukyala alina kyamukoze agamba atabubira nsiko ye naye nno munnanga abakyala bawulira ani yakikulimba ekyo ava ewa mwannyina n'agenda n'atuntuza akakazi kaayo n'akagamba nga ekataasaanira mwannyina naye ate bw'atuuka ewaka y'omusanga agobyewo balamu be naye ng'eri aja akakazi kano akatatwaniriza ogenda n'otuuka wano alajalira okumwaniriza gy'alaga kyokka yewe tayaniriza omwana tuyawasa bubi yatuleetera akantu kano n'otuuka no ne katuwa amakoloni kiro leero n'oluddako so nga kisaala kyali wano nga kimanyi okufumba emmere n'amujjukiza kye yalina okuwasa naye ye bw'amala okubikola ewa mwannyina bwadde ewuwe tayagala bwadde ewuwe tayagala bakimukole kaakati bwe bw'obunanfuusa obuli mu bantu era bw'olina okutegeera era ono mwannyina bw'amugaa nti owange nina ekiwala eyo kye nafunye
atolooza gwesenga w'abaana gwakebera obugere ensonga gyeri ye Idris naawe olimba agira bwoti kyo kiwoowe ate onaagira otya bwoti ono kiwoowe ekyo naawe ate no si kye kiri kye watulagako ekigenda tuzaalira eky'abaana okulamula kwakozesa ewa brother we bwadde wakati ewe tayagala kukozesa bw'amala okubyogera ebyo atuuke waka ssaawa 2 n'alyonka agikuba essimu gwe batte oliwa atakuyita nno batte gwe tatagundi oliwa kyamunayembadde nkyaliko wano nti ananti akalala kino ate kindi kati minzaani ekola eri si yeekola wano ate tolina kyekikolera mwana Adamu bw'atyo mwana Adamu bw'atyo eri kyakola wano tayagala kikole mu ngeri ya kyenkola munnange ate human beings are naturally selfish tuli selfish okyagala ng'oyinza okuba n'abaana b'abanno n'obatigomya kyonna muwala bwe bw'aba atuuka wagenda okufumbira gwasooka okukola cross check muvubuka wa buvunaanyizibwa anaagira bw'ati nga weeraliikirira kyebikolobero byo byozza okola abaana b'abendi otandise mu mutima okweraliikira nti bagenda bikola omwana wo era kyekisinga okweraliikiriza omuzadde ate nze kankubuulya emikolo egyo ogiraba gibeerawo naye njagala nkikusomesa olwaliro abazadde abo balaba nga bali ku mikolo egy'okwanjula oba mbaga tebabeera mu ssanyu omutima tegubeerawo kubeera kutya experience ze baba bayiseemu agamba omwana wange ate teri muntu atakkirizanga nti omuntu takulanga muzadde eva oba otunuulira omwana wo nti alina kyalaakinga mu magezi kati gwe bw'omutunuulya bw'ati ng'agenda kufumbirwa oba omanyi by'ogumidde by'ogumiikiriza obutegeevu bw'okozesezza okubiyitamu ye tokikakasanga nti ago amagezi agalina bw'oba wakola ensobi w'omusajja n'onobayo mwana wange oba kyenakola kakikole weebale nnyo kaakati ekyo kibeeramu mu ddakiika kibeera mu mmeeme eyo nga kiti abantu bakulaba ku mukolongoozi n'amazina naye nga muli oli kumbe ku mutima weeralimuyigira mu kisenge okaaba era akazajja wookalaba awo nga kagira bakambaza ekimuli oba okatunuulidde oti kano nno oba kanaaba atya obeera ku cross check bw'okatunuulira amaaso nga tegatebenkedde nga atunuulira nnyo obuwala obulese ebimu entebe yako gatetegerekeka Hajji tutunuulire ku enkola y'emirimu mu birowoozo oba ey'essuubi nja kukola kino omwezi ogujja eguggwerako nga nina kino naye nga oboga omwezi ogujja eguggwerako njagala mbe nga nvuga mmotoka nga mu butuufu kwa account tolinayo wadde miliyoni nga newosuubira okugijja tonnakola ki tonnalabawo mukulu wate kyoba omanya nti obulamu obutuufu omuzungu agamba always obeera stuck between a hard place and a rock bwe bulamu obutuufu buli kaseera teri kintu kyonna kirina makulu kyolowoozaako nga kyangu era abantu bonna abaagala okutandika ebintu ensonga lwaki balimu okubitandika atunula process y'okubikola amaanyi ne gamugwamu tukwatagana kyenjagala nkubuulire waliwo nze formula yange gye applyinga olaba nga bw'ogambye nti oyagala kugula mmotoka naye emmotoka eyo buli lwogirowoozaako okugigula n'otunako ekiri mu akawunti ng'olinayo 4,000 n'ogamba nti okugyagala njagala naye essuubi ly'okugigula mu butuufu teririiwo lwansonga nti mu butuufu oba omaze okukola ki okwekyeka nze nina akantu kensomesezzaako abantu ke applyinga bulamu bwange omusajja namusomako yakanjigiriza ndowooza yali zigzigla yagamba bw'ati bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola olina okusookera ddala okwawula ekintu ky'oyagala okukola ku ngeri gy'oyagenda okikola you have to differentiate between what you want from the how tukwatagana njagala kugula mmotoka
kakati ekyo kyoyagala bwe ngenda okugifuna ekyo kyakubiri bw'obirowooleza awamu oba togenda kikola kiba kigenda keewa obwongo tebusobola ku entertaininga kano nno njagala osome this is psychology of now doing obwongo tebusobola ku entertaininga two thoughts simultaneously batte bwe nkugamba nti nno nkwagala naye onnyiiza kitegeeza ekituufu kiba nti onnyiiza kiriyo kiyisizaawo kino oba obikkirako bubikkiriza omukwano guba gwa ddala obukyawe tebubeeramu kulimba omukwano guyinza okubeeramu obukuusa naye obukyawe tebubeeramu kyekituufu kakati buli lw'obanga ogenda okukola ekintu ky'obadde tolina kitegeeza nti nno olina by'ogenda okukola by'obadde tokola ki kati buli lw'obanga oyagala okukola ky'obadde tokola kitegeeza nti nno obwongo bugenda gaana kati omuzungu kyayita comfort zone by'obadde okola is comfortable kuba obimanyidde gwe mukulu batte bw'oba oyagala okuvuga emmotoka ng'ogiyiga buyizi oba oti ne bw'aba onyuma nkitegedde mpulidde naye bw'otandika okugivuga n'ogivuga ogenda okulaba enjeyo munage you drive nga toteeseeyo nnyo na birowoozo kati kitegeeza nti olw'ensonga nti okikoze ebbanga ddene now it's not the conscious mind driving it's the subconscious mind kati yakwata programu y'okuvuga neeyiteekayo munda era bw'oba obadde ovuga ng'ogenda waka n'ogamba ngenda kuyita ku pharmacy mbeeko eddagala lyengula ojja kwekanga ng'omaze nakutuuka waka mbadde nina okukyamako ku pharmacy kuba tekibadde mu programu obwongo buba bwa programminga dda nti kino ekintu yes nina kukitambuza bwenti ne bwenti kitambuza bwenti ne bwenti olunaku lw'oyagala okukolako otherwise era olabira omutawaana kakati bwe mbanga ngenda kukikola omuntu oli agambye lwaki kigaana abantu tugenda ne tubasomesa bambi bagamba ebintu bino ne bagamba balina akagombo kaabwe kabagala ne boogera osanga motivational speaker mutuge bakumutwe mukuba oluyi naye balunyumiza obulamu obutaliiyo ffe bwe tusanga ba motivational speakers tubagwa mu kifuba ddala bw'osanga omuntu asobola okusomesa ekintu nga yali akifunyeeko kuba kitegeeza nti naasomesa kiki yali ayiseemu asomesa experience abasajja ba Bill Gates ba Warren Buffett bagenze basomesa ensi tebawummulanga lwansonga nti balina omuzungu kyayita thread of gold ekiri mu bwongo bwabwe gwe kyotalabanga endaba y'ebintu fedda tetulaba kyekimu kati omuntu omugamba nti oyinza okubaako ekiganye mukulu batte nga ndabayo ya bintu yeekulemesa nze ngenda ku masayiti ntambula ku sayiti nga 5 olunaku naye mukulu batte bwe ntuuka ku sayiti we ngenda okukola kintwalira eddakiika 10 okuba nga mmaze okulaba ebikyamu byonna bye bakoze naye nga wabaddewo fowamaani amazeewo olunaku lulamba kitegeeza nti nze ntwala obuvunaanyizibwa nti nzize ku supervisinga kulaba wa kitateredde mbagambe bakitegeeze n'ekirungi mbeebaze nga bwenzo abantu baga thinking is a deliberate act n'abantu baagaana ddu kikola ki okukiteeka mu bintu ebitutegeera ogambe oyagala kugula mmotoka noyirira nti mmotoka ngenda gikola ki nagigula kati ffe ekizibu kye tulina mu bulamu bye twagala tubisubjectinga ku circumstances zaffe njagala nkakuddiramu kye twagala mu bulamu tukisubjectinga ku circumstances zaffe njagala kugula mmotoka naye ku mulimu bansasula $1,500,000 emmotoka ya $2,000,000 sijja kusobola gigula kitegeeza gye emyezi nga 13 bwe mbalaabalamu nga tolya tonywa tolwaza kati oli agenda okibalamu ng'akubye wano ekibalo ng'agamba tekigenda kusoboka lwaki aconcentratinze ku circumstances you see
life things are not expensive, it's you who cannot afford them. Ebintu si bya bbeeyi. Gwatasobola kubisobola. Musajja yali Andrew Tate yagamba nti sente eziri mu nsi ziyinza okukusuula eddalu. Naye ndaba abantu nga boogera ne bagamba tebalina sente. Naye ekinyiiza mikwano gyange jjajjanga ne gimbuuza nkoze ntya okufuna sente ne ngibuulira. N'aŋŋamba nti ate kino nze okukikola bwe ntyo si bwe naalisuubidde bwe nkikola. Omanyi oli musajja ayogera naga kati bw'oba obadde omanyi olina engeri gy'oyagala okukikola lwaki omanyiira okujja okukimbuuza. Bw'oba okiraba nti kikukolera then sigalayo nga bwe kirina okubeerayo. N'agamba nti yagenda mu kkolero ng'ayagala Ferrari. Ozirabye ze emmotoka bo Ferrari yagamba they don't commercial. Bagamba ffe tetulanga mmotoka. Abagula zino emmotoka tebalaba TV. Bamanyawo okuzisanga. Tebalaba TV. Bamanye w'okuzisanga. Naye yagenda nga ayagala new release. N'ateekayo sente ne bamugamba alina okulinda emyezi 6. Sente ye weeri. Alina okulinda emyezi ki? 6. Naye emyezi 6 gy'alinda tebatudde. Bafulumya buli lunaku. Bafulumiza balala. Nakwata abaana bange mu December ne mbatwala egundi e Dubai eyo. Twali tugenze ku holiday yali birthday yabo. Ne tulina beach gye twagendako. Naye nga ffeffekka abaddugavu abaaliko. Naye twayita mu kifo ne ntunuulira obuyonjo obwaliwo. Ne ntunuulira drink bw'oba oyagala okuginywa sente mmeka. Kati byali biseera nga Dubai oba yali ekuza independence yaayo. Naye hoteli nga abakulembeze we bazze. Basula. Abaana bange nabazaalira Bungereza. Abaana batunula ne bagenda ne batandika okwekubisa ebifaananyi ku mamotoka. Bwe twamaliriza ne tuvaawo olw'eggulo nga tugenda ne tubatwala ku Burj Khalifa. Tugenda okutuuka ku Burj Khalifa lwali lunaku lukulu ng'abantu nga bajjudde. Tolina w'oyita. Bwe twadda ku woteeri ne mbagamba gye twasookedde ku makya, what did you see? N'agamba twalabye nga abantu ne service bwe tuba twagala ozifuna bajja buzzi we tukola ki? Wetuli. Burj Khalifa baatuyimiriza ne bagamba eno layini eyitamu baffamire eri baagundi nga tusimba busimbi layini bwe tuti ng'omujjuzo bwekwe. Nkamba ekintu ekiri expensive ekirina class kya attractinga era abalina class eyo ne bagendayo. Gye tuzze eno leero bonna abakozi be batadde bafulumeka abadde mu bukozi wano we bazze. Naye lwaki bonna baliwo we bati wano we basobola okwafoodinga. N'obulamu bw'ensi nabo we buli. Nti gwe kyoyagala weepimira kyoyagala nekyosobola. Wali we twagenze waali abantu abatono. Expense yaawo gwe wennyini yeegobawo omuyeye. Oba okitegeera ate duniya bwetyo kiteekemu entondo oba nedda. Naye nga bwe kiri. Bwe kityo bwe kirina okubeera. Kaakati manya nti waliwo obulumi okutuukawo. Kaakati togambanga nti sisobola kutuukawo. Nga tonnaba kufuna miliyoni ya sente. Sooka omanye omuntu afune miliyoni yeeyisa atya. Akola biki otandika okubikola. Ebintu weteeketeeke bifo. Yes, you can make things happen or you can watch things happen. Kati abantu ba wano basuubira bintu kubeerawo. They are watching things. They are watching things. Two options. You can go in the field and participate or you can be a spectator in the audience. Naye bw'ogenda wali manya nti amakuuli gasobola okukola ki? Okubeera mu kati kiri gy'oli okugamba nti ŋŋanya okulaba ngenda I'm going to participate. Kangende bamenye okugulu bana I'm going to participate in the game of life. Kuba nina kye njagala. Kaakati n'otegeera nti nno njagala mmotoka ya bukadde 10. Batte nzija nnyo wano ne mbasomesa ku kigambo ky'omuntu atafunangako ssente. Kiva ku ki nti omuntu oyo asobola okuwasa embaga ey'emiliyoni 400?
tazikuŋŋaanyangako kukola bulamu bwe bubeere bwa muwendo butegeerekeka asobole okujjanjaba abaana be ne fiizi z'abaana asobole okuba nga asobola ozisasula naye lwaki bw'atuuka okuwasa embaga ey'obukadde 4 asobola ojja afoodinga elementi ekibeeramu ebeera bweti omuntu oyo afuna omuwala gw'ayagala n'amutuuka ku mmeema omuwala n'amuteekerawo condition n'amugamba nze okuntwala olina okukyala olina okunnyanjula kaakati mu kwagala omuwala oyo omuntu ono n'ajjukira nti nno ekintu kino sigenda kusobola kikola bw'omu n'agenda n'agamba kati ku mukutu gwaffe ewaffe ani mwogezi n'amunoonya bw'amala n'agamba naye ewaffe eyo ani alinamu ku katooke n'amutegeera okitegeera bw'amala okubitegeera ke kali ke nakunyumiza nti ne wa Hajji Bakaluba batuuse omukolo weeguli tajja nakuba ssimu oba oliawo ku makya ng'akoze eki ng'atuuse munnange nno kojja nagenza okulaba nga bwe nakukubira essimu tekijja kuba kya buvunaanyizibwa neŋŋamba kanzije yafe abaana bagundi kaakati munnange tunafunye omwami antwala lunaku bweruti ne bweruti wamalira okubyogera nga ne kakyayi bakamuleetedde mukanywedde bulijjo tajjanga kubuuzangako neewo tamanyiiyo bantu bameka batunuulire bonna bamanya Oluganda nga bagenda mu mikolo emikolo bwe giggwa Oluganda lukoma ng'Oluganda balikola they use you kati abantu kumanya nti kati mu theory eyo gye nkuleetedde is networking on purpose omuntu oyo yategedde nti omwogezi agenda kunnyamba okubunyisa enjiri mu bantu bonna you see mukulu batte life is dictated by common sense only that nti abantu bagaana bino ebintu okubirowoozako naye bw'otuula n'osiriikirira ge mazima ageetengeredde era agabagasembayo kaakati bw'ojja ono n'agenda n'atandika okubunyisa enjiri bannange omwana wa gundi oyo abeera muganda waffe alinayo omukolo bagamba ennaku z'omwezi bwe ziti buli alinako alinayo akakola eki akaleete nga mukola bajeti ya bukadde 40 ogenda okwekanga mulinawo obukadde 20 naye olunaku lwe mugenda okuwasa we mugenda okukola emikolo nga ne ssente zaabuze ogenda okwekanga nga ssente zirabise ne kulasiti kale abagenda okubanja babeerewo ogenda okwekanga omuntu ono ng'embaga ebaddewo kale mulimu n'ab'ebirabo abakyabanja naye ng'omukolo gukoze eki gubaddewo kati ekituuka mu theory gye nkusomedde omuzungu oba omusajja yakawandikako mu Think and Grow Rich bamuyita Napoleon Hill kye yasookerako ddala bagiyita definiteness of purpose olina okubeera nga oli definite ku purpose yo olina okuba nga osazeewo osiize ekifaananyi nga tekiri sketchi wabula ng'okikutte n'okiteeka namu paint fe abazimbi b'amayumba bw'ogenda ewa architect ng'akubira ennyumba bw'agikuba agikwata n'akuteekera nako wali waggulu ng'otudde ng'onywa kacaayi bw'ogyeta pulaani yo oba ne ka booklet ne weeraba ng'opaakinze emmotoka eri wali kacaayi wali the reason abantu bakitunulira butunuulizi nti bakuwadde impression y'ennyumba yo abasajja abaakola ebintu ebyo bamanya nti okuzimba ennyumba kuzibu naye bw'ofuna akatabaako n'olabako omuntu waggulu wali ng'atudde wanywa kacaayi weekwata ne weeteekawo bwana wali nga buzannya muwala wange oyo ddala kati bw'otandika okusiiga ekifaananyi nga weerabira ddala era ennyumba omuntu yenna atandika okugizimba atandika okukuba obufaananyi ng'akola housewarming ng'alumya abayaaye kakati alina motivation emutwala mu ekyo kakati ono yabadde agenda okuwasa alina papasa eyo ng'ali definite ku yo nti ngenda kuwasa ekituuka mu ekyo nti yasazeewo nti ngenda kuwasa naye balina ke bakugamba ng'oyagala okwachivinga ekintu nti bw'obeera ng'olina goal erina okubeerako deadline ekituuka ku mukolo omukolo gubaako ki deadline kati purpose yakuwasa budget okukituukiriza mwagikoze dda date
determines echi deadline. Kati gwe nga bajja wano nga batandika okusomesa nti obulamu bwo buwandiike wansi, have a purpose. Otandika okugamba omwaka guno ngenda kukola kino nzizeeko kino ng'otandika kujerega motivational speaker. Weteekeko deadline. Omwaka okutuuka nga 31 December. Omuntu alina gy'alaga omwaka gutandika yagumazeeko dda. Start the year when you have already completed it. Gugenda okutandika nga byagenda okukola yabimanya dda, tebimugwako bugwi. Nze guno omwaka nina programu yange gye ngenda okuteekako Bakaluba Beyond the Gates. Namanya nti njagala kutambula nsi kuyiga bazimba batya, abalala bakola ki. Kati guno omwaka kye ngenda okukola naye nakirowoozaako mwaka guddako naye ne wendigenda wa omwezi guli baki naguteekako. Abalindisiivingayo wooteri gye ndisulamu, amayumba gendigendamu sigamanyi. Nomanyi tulina okugendayo. Kati obadde oyogera nange nembagamba owulidde oli gwe nga nti siriiwo ku Sande ngenda Nigeria. Naku 2 nveyo ngenda Ghana. Naye mu ssimu zange obwedda noonyaani nenzijukira nti wadde maya namukoze yanko twaliko oko naye nemukubira akasimu. Now that is power of association. Onanyamba yajja wano nemuwa obudde bwange kati naye alina okusasula, naye n'okuyamba. Kakati okwo kwe kuyamba oba kwe kukolagana okulina ekigenderwa, because relationship yonna eri reciprocal eddiza. Fe wano bw'ogamba omuntu nti kolagana n'omuntu yamba kola bwoti kyasooka okubuuza nfuniramu wa, nfuna ntya. Okufuna tekulina kubeera instant. Ninako mmeka kyekibasumbuwa. Gojja kumpita wano njogere olowooze nti noogenza omusajja tetumusasudde akoledde nonze mmanyi papasi yakyo tekigenda kunnyamba wano olwaleero. Onkulayirira wallahi ejjo nina omukyala gwe nakubidde bamuyita super right Africa, namujja ku TikTok nga ndabye amayumba ge nabadde njagala okugalaba egundi Nigeria. N'agaana okunnyamba, n'agamba sijja kusobola. Kyenkulayirira kyenkugamba kyabadde olunaku lwajjo. Kakati ne mugamba naye ngezezzaako buli muntu olw'ensonga nti waliyo fraud e Nigeria batya abantu abakola ki, abakuba amasimu. Ne mugamba naye senga obadde omumanyi waali badde okola ki, onnyamba. Bwe namaliriza ne muweereza kalinki kange nga ndi ne Wodemaya. Esimu yiyo gwagirinawo jimpe ne message ngenda gikulaga. Bwe nakamuweereza n'alaba linki yange bwati yaweereza message. Omanyi njagala nyonze n'ensomesa ebintu abantu ne bategeera nti nno ekintu kyenkola at least nina engeri gye nkikola naye nga nkozesa kituufu mu kyo. Njagala osomeke yanzizeemu nga kuba essimu ye yatonaaga. Omazolo omuweereza. Aha, ne muweereza linki yange. Alina we yazzeemu wano. Okitegeera. Omulaba? Kati olwo wano. Now, yes, I'm willing to help. Check it out on YouTube. Yakudamu nti kakati mazokebera ku YouTube and I must confess I'm impressed. I'm impressed. I will really like to work with you. Olakiriza mazo mutako linki. Kati ali Nigeria ninze. Kati Nigeria akulinze. Naye bwe nali nkolagana ne Wodemaya nali nkola bukozi kumuwa content. Kati tomanya muntu ddirwa ali kukolerako kintu kikufuukire high profile. Kikuyiseewo. Nze waliwo estate gye nafunako n'engula nga eyagimpa yali yenyiga nga tagenda kikola. Newe bamugamba nti Hajji Bakaluba yali yandaba ku TV mpa interview. Ne munyumirwa nnyo yangamba bali bamukozeko operation she had time. N'agiraba n'anyumirwa nnyo n'agi forwardinga mu bantu bala nti muwuliriza omusajja ono. And when I showed up n'agamba nti Hajji Bakaluba n'agamba mumuleete. They gave me the land. Okitegeera kati principles z'okukola tosobola zanya buzanyi. You cannot play a character. You have to be a character.
nga bwe nkugamba nti bwendi wano bwe neerabamu omuntu kati ne bwanyiiza kukuba sobola kumuvuma tomanya ani gw'ogenda kuvuma tomanya kamera eri luddawa kati okyeteekamu nti kati this has to be me kati omuntu bw'otandika obimuyigiriza omwo olw'ensonga nti tebiri instant tebijjirawo tebisasulirawo abantu baffe tebakikkirizangako gundi yagamba yali Alex mukulu nti omulembe guno gwe tulimu gwonna gwabayala bantu bayala kati omugamba nti Hajji kino ayagalirawo kigwirawo kakati mukulu batte mbadde nkunyonyola omuntu oyo kiki ekireetera okufuna ssente ezo mu byo nakugambye yakutte kye basookerako okukola nga batudde they gather now that is networking okay nemuddako wamu temwogera bwogeze ekiddako muwandiika lwaki muwandiika you write ne mutandika okusetinga goals zammwe twagala kukola kino okwachivinga kino ne mukireyinga ne down n'ez'obutungulu zigenda kubeera bweziti kati ne mutandika gundi olinawo mmeka singa tusobola okukubirako gundi you have a target kakati gye mugenda okukoma nga musembera even the sense of urgency increases kituuse lwaki increasinga lwakuba kati mulina pressure nti date ekoze eki bw'oba olina gy'olaga olina okumakinga sure nti ŋŋendayo naye there's no return kati wano abantu baana alinnya mu mazzi ng'okugulu kwena akukoze eki akulekayo no genda bw'oba obbira waakiri ojja kubbira bw'otabbira ojja kuyiga okuwuga ne buli lw'ogenda tojja kukola ki ate gafaana nabyo by'ogendamu galinga mazzi ga bathtub bw'ogeeba kamu gakwokya naye bw'otuula mu boat the body adjusts to the temperature naye ng'okusooka kibadde ki okubadde kwokya kakati kikukaluubiridde bw'otandika n'ogamba ngenda kati kugula mmotoka eyo process erina kubeera different n'ogamba kati emmotoka ngimaze twogera ku mmotoka naye abali eyo wali emmotoka ateekawo business wali kino gweteekawo ekikindu kyoyagala deliberately gamba nti neetaaga ssente mmeka don't be sketchy ogambe nti neetaaga obukadde 20 okay obukadde 20 osobola obukolera emyaka 2 ekyo gye kiri kituufu naye era bujja kusigala nga buli 20 naye bw'onaabukolera 20 bujja kuba tebumakinga makulu kati kitegeeza olina time scale gy'olina okukola ki kati because of that omanyi waliwo omusajja gwe nawulirako oba yali bamuyita Mafi yagamba nti abantu abagaggawadde baliivinga omwaka nga gyeguli ne baliivinga omwezi nga gyeguli ne baliivinga wiiki nga gyeguli naye batuuka ekiseera nga baliivinga hour minute second by second gwe kati bw'ogenda ng'oyagala okulaba speaker wa parliament bakugamba nti ogenda mulaba ssaawa 8 ogenda mulabira eddakiika 5 oba 10 they are living their lives per minute lwaki kiri bwe kityo is the value they hold oli agenda n'agamba nti ndi ku mulimu naye kampani ensasula akakadde kamu mu kampani emu yennyini gy'olimu mulimu gwe basasula millions 10 ekyo kampani si kyesasula esasula gwe kyogwanidde service yo esasula gwe kyogwanidde oli gwe basasula 10 talina mawuggwe 10 era talina maaso 10 gaalina nawe gwokola ki nawe goyina naye ekimusasuze 10 muwendo gwaleeta to the workplace kakati naawe oyinza obutagenda kuleeta kyalo kyonna ne weeyongera ku bweyongezi muwendo ogugwanira 10 ensi tetuwa bye twetaaga etuwa bijja muwendo gwaffe wegattako otya omuwendo bye bino it's a belief omuntu ayinza okubeerawo nga takikkiririzangamu mukulu battenze ebbanga lyemmaze wano nakugamba nti tewaliwo muntu
omuntu ali obubi ayinza obutakimanya na kimanya nti kwogera bubi kwe kumufuukidde ekizibu. Kakati ne bw'oba wasoma n'otegeera buli kimu kyonna mukulu batte ne bakuyita ogenda ofuna omulimu n'ojja n'otuuka ng'oweekeera nga n'entuuyo zikuyita ozisaza bibatu n'otuuka n'ogamba mwana ntuuse nzize naye kijjamu kibadde kituttira wali naye boyi maze n'ekiyitamu n'otuula ne bw'oleeta empapula ez'enkanaki the impression you have already sent out teyagala mpapula yeetaaga personal development. Okay? Yeetaaga bwetaazi kutegeeraako gwenga muntu kyekyo ekikusumbuye kyova olaba abantu n'abatasomye bakubya abantu bangi nnyo abasomye lwa nsonga nti nno bo tebakolera mu byawandiikibwa bakolera mu bikinsi byeyeetaaga. Tebakolera mu birooto bakolera mu reality. Oli ajja kujja ng'empapula zentono agabe mukama wange omulimu guno ngwetaaga okusookera ddala njagala nkole nammwe kubanga kampani njeegomba naye mukyo njagala nteekeko ettoffaali era omulimu guno nagututte very serious nentegeera nti nno jaamu ono ayinza okunnemeza okututatuuka wano mu budde ejjo natambudde nenninya olugendo lwe lumu essaawa ze zimu ndabe naatuuka budde ki natuukidde mu budde era takisi yemu gye nkutte. Amagezi ago oli atunamu n'agamba omuntu ono yatambudde nejjo najja kyonna ng'ali ku kaweefube butabeera leeti ne bw'aba tannaba kutunula ku mpapula zo. Personal initiative, commitment, common sense already oba wakoze eki ebyani agenda obikuyigiriza mukulu batte somero kyeryo makerere yawe olikagamba ntambudde ne diguli noonya omulimu gukyakoze eki abantu kati tulina abantu fono tuli superstitious abantu gundi anti abadde takyalima kubijja anti abadde tannakuja mumuyitire seeka amusabireko seeka barana kusabira gwe kizibu kyo sooka weeyambe n'omuganda akigamba nti lubaale embeera nga n'embirokootedde. You see abantu tubateekerawo nnyo room batandika okufuna ebyokwekwasa. Nze mukulu batte ne bwemba nina ssente mmeka ku akawunti sikerangako muno munju nenneebaka ate era n'abakozi bange ntuuka nabo olw'ensonga nti mmanyi nti be bankolera ssente situukangawo ku site ne mbayitako ntuuka we have to interact kuba sinze nzikola I understand and I appreciate the system nti be bankolera ssente we batabaawo sigenda kati obwo butegeevu bwange n'ekirala kyeyali yonoonya ayinza okukubaako obusaasizi olw'ekirungi kyokoze. Kakati omuntu omulala aduka ku saaluni n'asooka abayisaamu awo eggaali nina gye nabadde nzisalira enviiri omwami yavuddewo naye gavumenti yonna yayiise esimanyi oba okyogedde okimanyi omwana asala nviiri kabaka ali awo bamuyita Kim ali awo Bukoto yavudde mu saluuni yavudde wano n'asala n'adda wali ekkubo eno yayiise nti yonna yayiise wallahi yonna ffenna twasaze ne tudda wali n'abanaaza mu mitwe baasaze gavumenti yatuuse siga nti eno tebabaddeyo abazisala enviiri muntu banoonya Kim banoonya ye omuwendo gwe yeeteekako gwe muwendo ki gwe weeteeseko kakati oli kenkuddako buli ddakiika kemba njagala eyonzireyo nti tandika otandika okugamba kati ki kye neetaaga bakola batya kati akalimu kange kanaka bw'oba ekintu okyagala omanyi omusajja yakyogera Les Brown yagamba nti to aiming high ng'oyagala kubba mwezi ogwo nti omwezi naye gukulema wakiri ojja kugwa mu munyenye. Power of association abantu betutambuliramu oyinza okubeera mu bagagga nga tolina kyolina naye okubabeeramu olinaka otwanyi twoko togwagwa gwako wabanga basammula kakati wano amafuta otufuta tukusammukirako otutonotono bodda kuba n'abatasemberedde oba otuunyako naye ffe tetwagala kusembera lwa nsonga nti nno olaba alina
Kaliko twabadde mu fitina. Fitina. Era aliko okufuluma bweti. Beeraga. Sijja musembere atabuuza gwa mubuuza ddi. Alowooza wa kabini. Teyakubuuza. Olwedde wa kabini alowooza wa kabini. Teyakubuuza mbwavu lwaki akubuuza. Yakubuuza ofunye. Kati bati akweta. Bazze wano n'amamotoka gaabwe nga beeraga. Agireka ku mulirwano. Kana parking out college. Oyawuza kana agiteka out college. Si kyakoze. Nga twalaba dda. Mbeerayo yebe ebikula bisa. Akasajja kana zofuluma. Bakateekako wano ku YouTube ku internet waliwo benda babatera obuteekako. Bagamba nti teyeeraze. Mbeerayo ebikula nti nno. Ntino yeeraga. Naye kuye biri nnomo. Nze nali mpeze emyaka nga 12. Twalina omusajja eyo ku kyalo. Ng'ekyalo kyonna kimwogerako. Yali wololo wa Saamu Kuteesa. Omwogedde. Okay. Ekyalo tekijja mu mumanya. Kati nga bagamba nga balaba omuntu eyeeraga because wololo wa mugagga. Nale ntula nengamba kaakati gundi. Ekyalo kino kimuwalana oba kale bamwogerera kino. Naye kaakati abamuwalana abagattako ki oba bo beegattako ki ku kiri kye bakola process eyo nti tewali. Kati lumu mba njogera ne maama ne mugamba olaba ekyalo kino nga bwe kikola kino na kino bwekimanyi kyebakola kikyamu. Aga nze siribeera siriwalana muntu yeeraga siriwalana muntu ajeewulira. Kwa bw'oba ojeewulira ng'ogirina lwaki tojeewulira kati nze atagirina mba njeewulira ki? Ky'oba olina okumanya bagamba nakula sibbye nga newakulira baali baavu tewali bibbibwa tewali bibala. Oganze nakula sibbye ewakulira ebibbibwa tebyaliwo. Kakati mu bulamu bwe tutambuliramu kyangu nnyo okulaba omuntu alina n'olowooza nti yeeraga. Naye kirungi nnyo omale kuzifunako. Era n'ogwolaba nti nno alina omutima omubi gundi oyo ayogera bubi ng'alina mukulu batte. Osaana oba omuntu yenna atulaba buli muntu twalisabye nnyo Mukama Katonda amuwe ku ssente. Wakiri emyezi ena. Ate kozibeera myezi ena bw'aba akimanyi ajja kwegendereza kubanga akimanyi nti nno ali ku ttaamu zisobola kgenda. Naye kyangu nnyo okugamba nti omuntu yeeyisa bubi adudde ng'afunye ssente. Naye Mukama Katonda asaana azikuweeko. Gw'olaba nti yeeyisa bubi oyinza omuddabulinga emirundi 8 nga bwe kifaanana ku muntu akuzizza abaana ne bayaayuka. Agamba nti nno asobola okugamba nti yogera bw'otyo lwakuba tonnaba bakuza. Naye bw'olituuka lw'olikakasa nti nno tuzaala enjogera abantu babeere nabo nayo naawe ozadde kasita naawe ozadde bameka bavuddemu ab'obuvunaanyizibwa ne bazaala ebirerya ne bibeera ku nsi n'ogamba naye omugagga gundi yazadde kino ekiteteme nga weekiryawo tekimanyi kigenda mu maaso kivuga buvuzi mmotoka buli kaseera kyekikola ebyambyoni kibeera omuntu ensigo eti asijja mwogera nagenda eyo mu bibire mu birombe eyo emubende muno mwe tugomokera nanga nti omutabani wa gundi nja ate kisoboka nga yeye anywa sigala anywa mwenga ali awo nga yeye ate era ojja kgenda ne bwe wati wali era ali bwati naye nga gwomuntu yabo togamba kakati wero natya ne mmanya kakati bwekito bwe kibadde nti oyinza okubeera obulungi Mukama Katonda n'akuweeyo nga product yo gy'olina. Kakati omuntu bw'abeera mu situation ye gifuba kugitegeera. Kyangu nnyo nkubuulira ffe kakati nze mulimu ebyange byenjogera oli n'abiwulira nga byonna bya mazima mu butuufu bwabyo naye nga mu mmeeme yagamba lwaki abyogera. Ekyo kyokka
era oba uli addeyo n'agenda n'ayogera bannange tufune ku ssente ffenna tufuuke ba motivational lyo genda ofuuka kubanga era yes it will be a qualification okutuula wano okwoga kuba bakuteeke mu maaso ga kamera osabike ebigambo nga bwe mbisabika bw'olijja wano n'ogibeeramu n'oyogerera essaawa 2 ojja kuddayo eka weekwate mu kifuba weggalire ogambe nti bulijjo nnina kikebe ku mutwe ojja kukakasa nti mu bwongo gwe abadde avumira eyo bw'otuuka wano si bwe bifaanana lw'olimanya nti omusajja oyo alabika alinamuko ku magezi nga gwe kati by'oyogera oyinza obbiraba nti isinakyo naye leeteekaawo omuntu ogenda mulaba bwakala emimwa kati omuntu lwaliddeyo n'agamba yes maybe qualified to be there yeekolamu omulimu okubeera gye tubadde abasajja nabatunuuliranga mu Oscars nga bazifuna omanyi for society yaffe tetwagala kulaba bantu ba prevailing and the joy they get mu kubanga bafiringa okubanga omanyi okulaba omuntu awangula is part of ekintu ekisobola okumotivating okukola nga bwolaba omuntu amaliriza ennyumba ekimupapya amangu okugikola eggweyo ayagala after party ayagala house warming. Okay, atandika okweraba nga ajaguza atuuse ku buwanguzi abantu abo bayogeranga n'agamba nze wentuukidde wano okusitula Oscar mbawulidde nnyo nga baleeta akantu ako nti emirundi tosobola gimanya gye mbadde mu kinaabiro nensitula akacupa ka shampu nenyimirira mu maaso g'endabirwamu neneerabamu wali ne batandika dda okukyegomba okukiraba ne batandika okukikolera nga moment eyo baagala bagirivinga kati ffe tuli mu bantu abateegombangako obulamu bujje nga bwe bukoze eki nga bwe bwagala nja kubutwalirayo kati kyova olaba tebaagala kwesembereza mafuta kukola ki kubatonyerako ate era kyova olaba ng'oyagala omanye obonoonye ofune eggwanga eririmu confusion jangu e Uganda akakalulu tukawangula tewali atuvuganyizza kubanga nekye baagala kikulema omugagga bw'atuuka nga alina kyafunye bw'atayogera nga bagamba abagagga obamanyi bw'afuna waliwo ayagala okuyamba omuntu ezo mbwa buli omu asirikira kike baga nti abagagga mulinayo mutuukaawo bwe mutayogera buli kimu atuuka nazo kakati nti akasomyo temugaladwa onamira akasomyo anti kakati ekyo kyenkugambye nti confusion ebalimu tosobola kumanya kye baagala kakati bw'awulira ng'awuliriza omusajja Hajji Bakaluba asomesa ayogera kino bwekiti agenda okusaafiika eno nga omusajja alinamuuko ku katooke omanye ekiddako maama yagaggawala taasirike kino agenda kukyogerako aliyo abagagga bangi nnyo teyagaggawala kayogere paka mwaka gujja munayo omwavu kalya kawunya kakati yalidde enkoko anaaba mu ngalo ekyo agenda kukyogerako akyogera enkya nedire kakati n'omugamba naye mwagala ki alina bw'ajja okubabuulira nti yeeraga atalina bw'ajja okukaaba ennaku atalina bw'ajja okubabuulirira nga bagamba oyo atubuulira ki talina kakati gwe oyagala ki bwakubuulira ng'otegedde nti alina ate ayogedde nnyo kakati n'omugamba gwe segabuddemu ngazzeemu kwegamba oyagala ki kati bo bennyini babeera nga kyekizibu kyabwe bebeesumbuwa ng'ate balowooza abalala be bakola kyova olaba abantu abamu basirika kati era oli ava eri najja ng'abyanga n'agenda n'akugamba ndowooza kati oyo ayogera abeewaabwe bonna bagagga omanyi balina frustrations zaabwe eze basirikidde ezibalimu bo balinda bulinzi kufuna opportunity kugwira muntu kumuyisaamu ggaali buli ayogera njagala nabe ku family omuntu omutegeevu aba amanyi ekyokukola nze mukulu batte nsobola okujja wano n'enjogera bino byenjogera bwe ntuuka mu famire yange sibyogera lwansonga nti nina obutegeevu obumala obutegeera abantu benjogereramu kati nze mukulu batte nnyinza okgenda ku mukolo ewaffe ne basitula LC chairman ne basitula owa defense ne basitula kansala owekwemu abo baba babwa emitwalo 8 oba 3 omwezi ne basituka bonna ne boogera nze Hajji Bakaluba n'otayogera
abantu ng'oli asobola okusasula $10 omukoleko consultation gwe ne batakuwa kwogera. Kado nacho ogenda kwogera. Kati bakumanyi gwe nga gwe. Oba kitegeera kyengezaako kugamba. You are dominantly known to them. Balina ekifaananyi ekyabwe kuba b'otuddemu be wabbiranga ebifenensi ku kyalo. Bakula olina kuwuliriza kiyamani byagamba na tebakkirizanga nti olina process gye wayitamu era wafuuka muntu mulala. Era bo n'okusanga akuyita gwe mwana gwe Yasin sooka ojje wano. Era ba strange oli bwakiwuliraga no Hajji gwayise bw'ati. Yes, kati ye eri preconceived notion kiri ekifaananyi endowooza gye bakulowoolezaamu gye bakutwaliramu. Gwe information yonna gy'owa omuntu agitwala kusinziira bw'akutwala. Kati ekyo okukitegeera olina kubanga olinamuko ku magezi. Omusajja Desmond Tutu yayogera n'agamba aba South Africa batusse bannange ensi mutuyambe mujje ffenna mutulwanire ne babatta omwaka ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna nga teri yanyega. Olunaku Desmond Tutu lwe yawininga Nobel Prize yagamba nti ne byeyogera tebyakola makulu n'ebyo ebyasooka ku New York Times front page. Ngeno wakababira bete muli. Kati olwo status ani ayogera. Nti awo yo musumba. Si kyayogedde. Ng'oyagala omanye abantu aboogera ebyekisiru noonya bannabyabufuzi. They can go with a beautiful lie here, there, mwaka ogumu ogusooka. The reason lwaki buli kaseera bye bibeera ku mawulire. Status yaabwe. Gundi yayogedde. Muba munze gwe baleetanga wakitiibwa n'ayogera n'engamba oba kati onayogedde kasasiro ki. Naye status yebeekoze eki? Kakati obutegeevu obwo nze mbulina y'ensonga lwaki abeewange mba siboogereramu. Kuba mmanya kye boogera. Omanya ennaku yo mu ngeri ennyangu. Ennaku yo ogimanya. Kakati ky'ova olaba kinnyanguyira ne njogera mbe simanyi. Kuba bo bajja kundabanga Hajji tebalina obwongo bwawe tebulina bwe byabalimba. Ali bagana nabbi taganja gyazaalwa. Thank you very much. Era gwe n'omuntu abantu abagenda okuwa ekitiibwa bagenda kuba abantu b'otakuze nabo. Ab'okukyalo sibasuubirayo. Wotuuka yaga mwana gwe bannange obulidde akyakutwalira mu ki. Kyova olaba nze mukulu batte lwa nsonga nti nze Hajji sirina title. Jensobola kugamba abantu naye ebigambo byenjogera senga nalina title nga nina wentudde abantu baliguze ne CD bampuliriza. Abantu banoonya status z'abantu ani akyogedde ne bwe kiba tekikola makulu. Kyova olaba bonna babeeraawo nga they don't have the right information. Why they are trying to copy abantu abali waggulu. Naye abantu abali waggulu olumu baliyo not because of merit. It's because of who they knew. Tebeetaaga nnyo kuba nti nno bwali bwongo. Nze nedala kuba nti Bakaluba mumanyi. Okutuukayo kati ate gujja ogenza ofunye inspiration gwogenza akuyambe jakugaye kola nnyo mwana wange nojja n'ebifu kola nojja n'ebifu byonna n'obiteeka mu life yo. Kyova olaba nze buli information ejja nkubuuza ani agimpadde era agimpadde ngaani. Nze mukulu batte kyova olaba seeralikira muntu kunvulunga ekyokugamba nti okuyisaamu eggamba okungamba nti ndi musiru tekinfuula muki musiru. Ate oli ba motivational speaker nkubuulira nze am just telling a process omuntu gy'asobola okufuna mu kuba gye nali mpiseewo. Gungamba nkyogera ntya okusinziira bwe neetunuulira ne bwontwala mu America mbalibwa mu bantu abalina kadde mwako ne bwontwala kada mwebuusa akawulire kitegeeza kite ensi yonna gy'ontwala bwe bayita abanaku sikola ki togenda tokiika. Kaakati nina moral authority okuba nga nsobola okusomesa ku muntu bwe mbanga ddala mpulya nti is my calling. Tufune okumanya abantu abakyawa okumanya olumu be bebeeramu nga beesumbwa bo bennyini nga tebakimanyi. Mukulu batte nakugambye wonna wooli baba bakusasula $1,000,000 omulala bamusasula 10. Company ezo tebazi kusasula nti naye ye value yo sente si companies esasula.
gwe muwendo ndino kasaba kuwezo ngolo company ekalidde ziwedde gwe muwendo company gwe kulabyemu nze ndi musajja muzimbi nina pota nina fundi nina foreman nina engineer buli omu kitegeeza engineer parking emmotoka pota tasota parking addako foreman naye ayinza okuleeta akatonotono yate pota ayinza obutaddayo ka site neggwanga yebakako ki ku site bw'aba mugezi kiri gyali okugamba nti mu kifo ky'okukongoola kaŋŋambe gundi ono bw'anaaba akuba plasita ampe nange enkube omukono gukole ki guyige engeri gye bagumya okuba bwe gutuuka okusala amugambe nti no mpa ku bawulayini enkole ki kati omunafu akirabanga okukola omulimu gwe batamusasulidde omutegeevu alina ekigendererwa agamba this is an opportune time for me to learn endaba y'ebintu teri agenda gikusomesa gwe weka agenda okukola ki okugyesomesa mukulu batenze nina ebintu bingi nnyo byempiseemu ng'omuntu bw'ayagala okummanyiira omuntu bw'aba ayagala okumanyira mba mutunuulira bwe nti byokka byenkoze ffe twazaalibwa abaana kitaffe ndowooza yatuleka 20 bwe nzirayo saagala olwane nange kikyenkoze kuba tomanyi kikyenkoze ntambudde ne bano bano baddani mugoya tutambudde tugenze mu Amerika tugenzeewa oyingira gy'oyingira ne bagamba abantu batudde wansi hole ejjudde gwajja okwogera tolina mu backup tolina agenda kuba music tolina agenda kukola ki bwe ntuula mu hoteri eyo olowooza mba nkola kimba ku TV nga ndaba ekikuyita mu bwongo nalaba omusajja yakyogerako n'empulira ddala ekyampitamu bali bamuyita Les Brown nga agenda kwogera yalina we yagenda okwogerera nga abasajja bonna abaliyo balina zi doctorate balina zi PhD naye omusajja nga teyasoma wadde secondary school ng'alina okusituka ayogere nabo naye yatuulanga n'alowooza ku buyivu bw'abasajja bali ng'agenda kusharinga nabo stage omutwe ne gumukola ki negumubobba ne gumukyankalana naye yagamba nti natuuka ekiseera n'agamba nti lekerawo okulowooza by'olowooza lekerawo okulowooza by'olowooza gwe gundi olina abaana bo okufiidinga olina mukyalawo gwe ye gwe naye we yatuukira okubyogerera ng'abantu bamulaba ensaama zo gikwata n'agifukamiza ku ttaka but striking moments ezakwata obulamu bwe nabukankana n'amalusu okumuggwa mu kamwa tebazimanya kati gwe nzaaga ebyo byenkola byesaasoma abantu ne bajja ne bagamba nti gundi yasasudde euro 150 azze kulaba nga tokikolangako you think behind the scene mba ntudde nojja n'okankana you are exposing yourself to success or failure naye okkiriza nti okutuukayo nina kuyingirayo nkola ekintu kyesikolangako the confidence na biki byonna kaakati bye tukoze si bye twatandika nabyo at least tuzze twerwanako tulina kigendero kati omuntu omugamba gwe kikyokola deliberately okubanga obulamu bwe bugenda enkyokukyuka atandika kwoza abagundi beepanka gundi omanyi yatuukawo atya nze omanyi abawandiise ku mikutu nti oyo mugagga lwakuba kitaawe yali very prominent musajja mugagga abeera Bukoto genda onoonye ku baganda bange nabirya bwomu gwe musika omusika yekkusa ebyekwaso byo bijja okuwaayira kujja naye okutuuka woneekakasa nti gwabiwaayira gwalina omutima omubi oli ku bibyo weekwata mu kifuba ng'e Mukama Katonda ansaasira nneme kuloga ogambe kasajja nvaamu kale extra digest mugoba nsonga okitegedde kitegezaako okugamba gwe mwennyini duniya yakwerwanako mulimu ebyo ate ekizibu ekisumbuye ennyo wano abantu mukulu batte abantu baagala bakole ebintu abantu byebategeera abantu byebakola ki bebategeera nze mbuulira nnyo abantu naye ekimpa amaanyi kuba nti abantu mbazzaayo nnyo ku lugero lwange ng'omuntu gwe senga osobola okuddayo n'olaba vidiyo gye nasooka okukola weewuunya ogamba ono ye Hajji Bakaluba kyerabadde ki wewayogera leero enkyo n'oluddako omuntu n'avuma n'agamba naye ate oyo kaakati ekyo kyakoze musajja mugagga
yali badde akola bwati olw'ensonga nti nze ntutteko obudde obwegomba abantu abakola ebintu n'enkola gye babikolamu ntuna mu notisi zaabwe nenzimanya omusajja gwe bayita Steve Harvey omusajja oyo yatandika na kuwandiika bujjokusi bwa $10 n'agamba naye bano bempa dola zange 10 lwaki sigenda neeyogerera bujjokusi bwange ng'atya just stage kuba yalinamu ekizibu okusooka ekyokunanaagira naye n'agamba kangende nkikole bwe yakonka yalinga fee eyo yagamba okuva wano we nali okudda ewalala kyali kitegeeza kuva behind the scene kukwata Idris kumujja mabega wa kamera kumuteeka wano ku set kiba tekifaanagana wano exposinga ku kirala bwe yakye exposinga kunaava ku $10 n'agenda ku 10 bwe yagenda nga aziteeringa bwe yatandikira okufuna gigs ez'ebitaano n'agenda mu mutwalo n'agenda mu miliyoni za sente naye yalekeraawo bwe yavaawo wennyini n'atandika okukola appearance mu movies yazikola lwakuba baamulabanga ku TV n'akozesa status eyo n'agenda zimutulabi family films biki zonna ne zibaira programu ze zonna nga zaali prime gye kyaggwera nga episode ye yokka bw'omanya sente ze bamusasula sente gye bamusasula watya nga Steve yagamba nti nze ndi muzannyi wa comedy just n'asigalira tebinkwatako naye awandiisa obutabo Think and Act Like a Man buserinze millions bugenze watya singa yasigalayo nga awandiika buwandiisi comedy yava ku stage emu n'atandika endala now those are people we take as role model on purpose nze kati najja ndi muzimbi naye mu kuzimba kwange nvaayo n'ensoma n'entandikiramu ekirala kyova olaba nvaawo n'ondeeta wano subject n'enjogera ku ki n'enjogera ku bufumbo nja kuba nkyabwogerako wano nga corporate muslim bampita Haji tubadde tusaba ojje wano oyogereko ne bano ku Africana nga bategeka omusomo nga bampita that is changing your status straight away wemba njogerera wano nga TV empita jangu nesenga nasigala njogera bwogezi ku tafali ettafali libeera bweri ettafali libeera bweri kakati nekireeta kiyembe yuggwe ali eyo alaba na omanyi kye kyasookerako nenono naye yeefuula omugezi buli kimu yakitegeera but because temutapinga ku masannyalaze geegamu your levels of seeing things, your levels of understanding are world apart tasobola kukitegeera oli kuyaka wagwaho ng'ozikira kakati ajjanga yeekona ku 15 phase akutukira mu dakiika 2 kuba agenda okuteekawo bwati obwongo bubwatukirawo agenda okebera ewuwega yakalinako 0.2 abadde agenze agudde ku line ya 15 phase kyova olaba ye era abeera ku kayaka ako ng'ali ku units 2 buli lwe yeekona ku zino tabitegererawo ddakiika era ng'omugamba ddayo noonya abakunama eno level nammwe abali mu ebyo twetaaga kubanga level zonna ez'obulamu zirina abantu baazo ate bonna beetaagisa ndi wano waliwo abaasiimudde ennyumba waliwo n'ali ku gate ate obulamu bujja kusigala nga weebutyo kati gwe kulwana kugamba nti wano si wenjagala okubeera kati albino era oli waliwo yagamba waliwo nali njogera n'agamba naye kakati ffenna we tunaazi nga ye kimunyiiziza lwaki njogera kuzimba ffenna we tunaazimba ani anaazisoma ani akugambye nti nno buli omu agenda kuzimba munju gwe kati vidiyo eno bwona agitunira ratings zaayo egenda kubeera wansi genda olabe yakutte simanyi nti yakutte musenyu n'agutwala ku biici ya muntu ewali olugambo olwo owulire nti no gundi baamusibye lwakuba teyalabiridde baana so that is your level of understanding, that's what you are attracted to era n'obwongo bwo kye bwagala so tewe surprising na results z'ofuna obulamu okubutereza is a deliberate act nti noonya quality era gye nnyingizaamu era gye njagala okureacting upon kale obulamu okubutereza it's a deliberate act awo abantu bajja kiwakana mukulu batte naye nze nkimanyi era bwe kibeera we wansanga omwaka gumu emabega abammanyi n'olwaleero abantambulirako si bwe kifaanani waliwo awadi awo ze babadde banteeseemu
abantu ne bagenda ne one wadabuuza nti na award tulonda tutya baba ne bagamba nze bwe baba balina kye balina okumpa I don't campaign. When you campaign for an award, it means that you are not winning on merit. Oyita baganda boyita mikwano gy'obubulu tebajja kutunulya kyokola bakutunulira era wano tetwali soose bannange Hajji mugende mu mulonde kwata akasimu kyetaagisa kino era bulijjo ne ku socials zange tondabangako nga nkiteeka naye kirungi kisigala kirungi era mu real estate nze nawangudde kama yebe weteekeko muwendo gw'osirike naye wakati w'okweteekako omuwendo olw'ensonga nti oba ova mu bantu abakwetoolodde nga tebalina muwendo ogwo bajja kusooka kuga oli wa lugezigezi olw'ensonga nti amaanyi g'ogenzeeko tebagategeera otandise okwewulira weefuula omugezi era baba tebalina kutandika bigambo ebyo manya nti okyali wansi kati fe ogenda okutuukayo olwedde nga tubisuubira bate kwe kunnoonya naga nti Hajji tuwayeemu senga nazze wano nga njogera ku byagende tuli awo tusiniikirira manyi wali badde otambula n'ojja naye omanya nti omusajja oyo alina kyajja okwogera abantu ekijja okubagatta tugende tuwogera omukutu gwaffe gunoonya nsonga katugende wano waliwo ensonga ate bino bye tuwogera gwe tutya biro ne biba tebirina rating fe abasajja abatusomesezza bituwulidde abo abasajja gwe kati owulidde wano nkootinga Napoleon Hill abasajja abo bakola n'aba Ford myaka gya 3 basajja ba World War kati be basomesa olwaleero bwabwe bukyatambula ba Nightingale oyinza okuddeyo nga bafa mu jankaaga you're talking about 60 years ago. Information bw'eba eri valid it will stand the test of time. Ndiwereyo nga nebasembukuta obuzzukulu buli kumda muzeeyi ono baba era ng'oyagala content wasigale nga wansonga don't noonya ensonga yes noonya nsonga ekizibu kyaffe ekiri wano people are just following the trend kyekibaddewo kati trend ffe njagala mugikozesenga nga mugikozesa kwagala kuboostinga kubanga society gye tukoleramu bwekyagenda but along the way mugende nga mumixinga kuba muba mumaze okubasika kati nze ogwanga oyinza ogusanga nga mutono naye nga value eguvaamu abantu abaguliko ba cream era agamba nti kansubscribinge manya wano wakola bulungi alina kakonye kakenjawulo Hajji tusiibule wetu tutambudde olwaleero extra digest mugoba nsonga Hajji ono tumubaleetera ali naffe temutuyita abeerazi nti bano nabo buli kaseera bazungaane Hajji ensonga mugoba nsonga eyo gye tugoba kyoba toyagadde leero ojja kwagala ekirala enkya ate omuganda agamba nti kyotaalye lekera abalala balye goba toyagala kulya kawunga wali akanoonyo kalya wali akaagala n'olwekyo wali abakeevuma waliwo abakayayanira nti njala ku kawunga leero kati Hajji muleka abeere kawunga kalabirira abasibe bangi gobere ennyama n'ettooke n'akaceere Hajji abeere akawunga abasibe n'abaana b'essomero togenda mu comment section kuvuma yitawo buyisi Hajji sijja mulaba kangende ani ewagundi ngende ndabe gundi ngende nayo ku nnyimba za Gulabite neza WOLOKOSO naye Hajji omulekere Hajji tusiibule neyanziza nnyo bannange mwebale nnyo mwekuumire ku mukutu guno bate tutambulire mu kumanya nze essimu zange zino ziraba ne bwemba buli ddakiika nga nina kati olaba gundi gye mbaddeko musajja omulaba wuyo Nightingale buli ddakiika bwe mba nfunyemu obudde nakitwala deliberate ate kino kyali badde ng'ekisetting naye olaba oŋŋambe bugambi kusiibula bantu buli ddakiika gye nnina nga nsiriikiridde nategeera amaanyi ga information mba nsoma. Information is power. Obutabo kaakati butukaluubiriza okusoma naye muyiga okuteekanga muwulire ebigambo abantu babuvunde babutadde ku mikutu obubaka obusisinkana obwongo bwo kyowulira kyovaamu kyekikuvaamu information gyowulira noonya information noonya abasajja abagezi owulire ebigambo bye boogera ojja kufuuka omugezi eyanziza extra digest mugoba nsonga bwekityo bwe tutambudde olwaleero
Hajji tumwagaliza olugendo lulungi Nigeria, Ghana, America, Canada, Singapore yonna gy'agenda. Tumwagaliza olugendo olulungi kuba tumanyi nti bw'anaakomawo ebyo ebyenkizo byalabye ne byafunye byayize era ajja kudda abisharinge naffe tusobole okuba nga tutambula awamu tugende mu maaso. Nsanyuka nnyo bwe ndaba omuntu nga nti leero show ya leero maanyi nange kimpa amaanyi nga atula ne Hajji nemuga nti twabadde ku bufuzi twabadde tutuma muntu naye ng'olaba twogera biriisa bwongo omuntu obulamu n'alya n'ayiga n'amanya nti kino bwe kiti n'olaga nti kale kino kye nayitamu kyennyini mutuufu omusajja yagamba nze ono omulala yasizageddo ono omusajja mugezi alinga nze byayogera njogera ebintu muweerezi wano mugabe mpaaka namba naawe nkuleete omusajja ono ayogera ebigambo byange byennyini ekirungi kati audience yaffe nomanya nti oli atambula. Extra digest mugoba nsonga bwe tubadde